Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako nnaku olwo njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ekyennyanja mu nfumbaga gy'ogenda okulaba. Ebyennyanja birongoose bulungi, bw'omala obbirongoosa teeka akasefuliya ku kyoto, teekamu butto. Njagadde mbeere nga vidiyo nkola nnyimpi ereme kutwala kaddata. Kakati funa ebirungo, funa bye tugenda okusiikisa ekyennyanja ekyo nga bw'olaba. Tufunye eyayitibwa kootimeeru obukoola, ofune obutungulu, ofune galiki nga bw'obiraba ebirungo, ofune entangawuuzi nga bw'oziraba, ofune ennyaanya, ofune green pepper nga bw'omulaba, ofune ne kkaloti omusale bw'otyo nga bw'olaba, ofune wamu n'omudalasini ogw'ebikoola nga bw'olaba. Kati bibyo ebirungo byaffe bimaze obbisiika. Tulina okuteekamukko ku bunzaali nga bw'olaba. Obunzaali kozesa ssimba kalungi nnyo akanzaali ako, kozesa Royco, teekamu Royco. Oteekemu Royco tube, teekamu bubiri bu Royco tube, oteekemu ne gwe bayita Asmat naye teekamu. Kati bw'omala beera nga ebirungo byaffe obisiika bulungi nga bw'obiraba. Njagadde mbiyise mu bwangu. Omunnyo togwerabira nagwo guteekemu. Kati ebirungo byaffe bityo bifaananye nga bw'obiraba. Kati teekamu amazzi. Nkugambye tufumba kyennyanja ekibisi. Teekamu ssupu nga bw'olaba. Bw'omala okuteekamu kasupu kaffe, teekamu ebyennyanja nga bw'olaba. Beera ng'obiteekamu bw'otyo nga bw'olaba. Kati ebyennyanja ebyo kisinziira bungi bwabyo bw'obeera oguze era y'enfumba gy'olina obbifumbamu oba y'ensiika gy'olina obbisiikamu. Butto gw'okozesa kisinziira bungi bwa byennyanja, ebirungo by'okozesa kisinziira bungi bwa byennyanja. Kati nga bw'olaba byo bitokose bulungi, biri mu kutokota. Ekyennyanja kino buli okisiika bw'otyo n'okozesa ebirungo ebyo nga bw'obirabye nga bwe mbikugambye, obeera ogenda kufuna kasupu akawoomu, kigenda kubeera kiwoomu bulungi nnyo. Ekirala, ebyennyanja oba enva zonna kikulu nnyo omunnyo gunoge era olina ogulozaako. Beera ng'ogulozaako olabe omunnyo guno gunoze bulungi olw'ensonga enva zino buli bwe zinoga omunnyo ekyamazima zibeera mpoomu, ekyo nkibabuulira. Kati bw'olaba bitokose ebyennyanja byaffe beera ng'okendeeza omuliro, obiteeke ku muliro omutono. Kati ebyo bimaze okujja nga bw'olaba. Njagadde ka vidiyo nkolere ddala akampi kaddata kaleme ggenda nnyo nga bwe mukitegeera embeera yaffe mu Uganda nga bw'eri. N'olwekyo mbalaze engeri gy'ofumbamu ekyennyanja ekibisi. Bw'otyo bw'olina okkifumba mu nfumba eyo ennyangu eyaffe ey'ewaka etali ya kukozesa birungo ebyo by'amaanyi. Kozesa ebirungo ebyo by'olabye, ekyennyanja kigenda kubeera kiwoomu nnyo. Beera ng'otunuulira vidiyo eyo, byenkozesezza by'oba okozesa by'oba oteekamu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.